Nokimanyi tulaliko omububira. Kozi ne Hilary mu. Okimanyi tulaliko omububira. Si mubira. Tukuwoninganga. Sanga gama hafi mkwano gwo yakola bwati. Kicho wali tolaba. Talina kuyiye kiraga. Edda njya okugamba Hilary. Wamawanga magati. Lawulirawo ne shafa. Kati musumali muleke. Ate kasomali mukulu munne. Leka. Tunayira omuntu talese mataala buddako. Naye siri basonyiwa. Program kasukali tuyingiddewo. Bana yoli otya? Nze. Egwe. Ndi bulungi nnyo. Kulikayo. Pangayo nafudde. Ana nyonyi bazifuula bugaali. Kulamu bunyuma. Ewe waawo. Omulaba nkyusa atambula. Noka yagenda atambula obulungi. Dinda kuyazawo ogose. Kyagala ogamba. Oli yafyogedde. Komyewo ogose. Edda nga tukula. Soke tonyumyemu ku kiboozi. Abaana nga babakwatanga bazadde baabwe. What do you mean? Buno mwana okutoota obwala obusoose okwemasula nga bukyali buto. Ng'omuzadde akulaba ku ntambula. N'amanya. Naye kati ab'ennaku zino. Bamanyi nti banaabasere. Simanyi bakuba naaba. Bamanyi ebyokukozesa tugambe. Kumuyita embuuli. Bamanyi kooko. Kooko omukola otya? Bwe mbiwulira. Tebannyonnyola bate bamukozesa ne bangamba. Olina kukola otya kooko? Bangamba mbu simanyi ogira. Okola otya? Omunaaba. Owasera, Owasere kyemanya mpadde kyakulabira nti asobola lisobola okubebbwa n'anyiga nebya ddala sera anyiga mabwa. Towasalako ng'oli muto n'okunya kasere n'okateeka. Mu buto simanyi balinakulanga naye nafunanga enkovu nyingi kozi nazanya nnyo naye enkovu nafuna nyingi so siri sure ki kye nakozesanga. I think nagendanga kyere oba ne bakola batya lyawona oddayo waka kyere nga bw'oli nebbwa ne balirabanga lyere. I think naye simanyi kweka so kyali bwe kityo. N'omulundi ogwasooka tewakozesa ssere? Ogwasooka? Nze mbitandise nkuze. Tewakozesa ssere? Nga nkuze ddala okula. Egguma eri baligumye to. Nga nkuze. Actually ati gwe nina ofuna ye ayina omanya nti sinnatandikako wati. Naye tukigojera kye tukola sho. Oli mu interview. Tukole sho. Lumu abakyala bagamba omwami gwe nina mulungi nnyo like ampa nnyo keya buli dakiika nkubira. Ate bayi mulungi as in handsome. N'abasajja balungi ennyo Batama kyana ndi mbaleka tuvumira banaffe balungi. Ali abasajja abeeyo babadde ki? Hafi yangamba tabaagala. Nze choice yange ne tebalina buzibu. Manyina nti ekiro kino sayina sinzita. Basoogera bulungi. Oba badde obwayiriza ono nga bino byebibyo. Yamune nagumire. Ninga wizo. N'omwana wa Kamiliyoni gazadde wabwe era tijjukira bafaanagana. Bamusiba ku yetsajja kyattunga kikkiriza n'owa Palaso atayagala fumba obononeke nga kikkiriza. Nange ebibi byammwe nabigumira mukubenze nja kukkiriza. Oyekeza ayisizaawo kiki? Sinakyo ebisizaawo. Nti ebiseera ebisinga tetumanyi naffe oba kye twagala. Nti omusajja obeeraawo tuli wano kati kiro omusajja nakukubirako oli otya. Ngayona naye akuba nnyo bannanga akatijjo nga kangi. Watambudde bulungi otuuse bulungi mutandise okukola ofunye mu kabreak ofunye. Binyuma obbuuza naye nga yaguze amafuta. Nga ne laavu etandika. Newe beetandika naye nga tese yaguze amafuta akugambe watuuse bulungi ntya. Emmotoka emisana ntya. Emmere gwe wagiguze. Yongerayo wamma just mbadde nnyiizeemu awo. Obadde onnyinyonnyola. Nti omuntu olumu akulabirira nnyo n'owulira nga kikususeeko ng'oli munaffe yagamba nti nedda omusajja yali mulungi nnyo. He was too good for me. Olunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga ya keya. Bwe twogera nti abakyala twagala keya ki kye tutegeeza? Atuwa nnyo keya agisusiza. Atatuwa tanfaako. Njagala kunzigulira lugi ne gwe sokwendeko. Lwaki abasajja bawo tebagula nzigi za mmotoka? Tugyeko akajanja namwe abakazi. Ffenna tuva kulya. Nze nsooke neetooloole. Basajja nno nammwe muyina emirimu. Mbakuba musajja gy'alina. Abazungu babikola. Bazungu babeere bazungu. Buli omu balina bye baabakuza.
Kyobalanga era abazungu n'abamanyi gaabwe matono namukoyi amanyi bagamba lya mukugulawo zigiza mmoto negana mmwe mwana tuuka mu ngeri amanyi gamuwedde ddala agulawo nzigiza mmotoka ate tuli ku mulamu aki abakyala twagala nnyo keya buli omu nagamba bannange omusajja ate talina keya omusajja ate talina awo owulira alina keya ddala ekituufu abasajja leero tuli bakyala ffeka ku pano buli omu ku ffe abasajja leero batuwulirizeeko tubagambe ne tubatutegeeza keya tutegeeza kino na kino batufune twogerera olina abakyala boyogerera nabenjogerera nalina bayogerera abasajja leero twekembye tugamba abasajja tubagambe this is what we mean because babitubuuza kankubuuze bwe bakubuuza oba gwe bw'ogamba nti njagala omusajja who is caring what is that package nkibuuzizza gwe what is the package kayinza okwasibya ebyo byoddamu naye package kyeri mu kyendowooza of course care ekigambo care oba mu Luganda tukizze mu kufaayo lwakwatira nnyo kikosa mu Luzungu nti naye mu Luganda kwe kufaayo oyagala omuntu afaayo n'abakyogera abamu tebamanyi kyekitegeeza but care bw'okivunula mu lulimi lwaffe kitegeeza kufaayo okufaayo kuno yowanga oli yagamba oli yali afaayo nnyo honestly care yonna nga bw'ogyagala erina kugira mu kintu ekyo mukwano ngera mulimu ne wallet eriyo atakwagala ng'afaayo nga takwagala bw'aba alina kyakubazaako kisoboka kyekiri eriyo akwagala rather atakwagala naye nga afaayo kati kankibuuze gwe omukyala eriyo omusajja gw'olyawo nga ofaako naye nga tomwagala ng'omuwa care but you don't love him osobola okikola ng'olina kyobaza antugezaako leero okutegeera bintu bino abantu bategeere nti kyoyogedde awali love wateekeddwa okubaawo care awali care wateekeddwa okubaawo omukwano kubanga ekituufu kizibu nnyo okufaayo eri omuntu gw'otayagala kizibu nnyo okufaayo eri omuntu gw'otafaako ye muntu nga tamuvunaanyizibwako nekwegamba tebikwatako mu mukwano kizibu nnyo kubanga ocaringidde omuntu nga mubutuufu laavu teriiwo kyangu ocaringira omuntu gw'otayinaako mukwano nga wa Luganda nga kyaliiwo ebyo byangu because eri laavu gye twogerako eya relationship eno ey'omwami n'omukyala tebaamu naye wano olw'okubanga ebeeramu ekyo kiteekeddwa okubeeramu bwe tuddayo ku lyo oludda kyobuuzizza nti abakyala tutegeeza ki bwe tugamba care ebintu bingi ebibeeramu tugeze abaana abatandika obutandisi relationship ebintu ebigira mu care yes njagala onkubira essimu naye tokisussa wabaawo essimu engere ngonyize nnyo but I think it also comes with experience kati gwe kyogamba kye kino bazikubira maama nga bazinkubira no kyekyo ne zitavaamu makulu no kyekitegeeza zitavaamu mulamwa era eri stage webanga eri relationship dana gyayogerako ddala ekinene nnyo omulezi kyayinza okukola definitely to call you tolanga amasimu ago ate tegatutama because of what kyateeka ku table by that age kweja emyaka relationship yakatandika n'amaanyi g'ekisajja katandika not so much because now oba tonnagapima nga tonnaba kutuuka ku maanyi ga kisajja kupima musajja yenkana atya amanya afaanana akola kyenkana ki teweetaaga miliyoni 2 era ekinene kubuuzaako ate nekeya esoboka mu muntu okuba nga tannababeera na ssente kansooke nkuzeeko katono nnyo emabega kiki obadde oli mu kwogerako ekyokuba nti waliwo abaana batandika relationship otuuka okwetamwa ng'olina bingi by'oyiseemuko olaba balimba ate bakusumbuwa aye kirala nga naawe olina ebibyo by'oyisaawo be bantu abakoyo bakubira ndi bizi onkubira nabe gwentetenkanya omulala onkubira nina gwendi nayo onkubira beebo kati omuntu ono atandika obutandisa omukwana amasimu ago gabaawo naye waliwo otuuka naawe n'olaba nga magere gagere like balancing omanya agamala not every after 10 minutes oba tolina byakukola ge mazima omuntu alina ebyokukola anti badi byebyo omuntu akwira nakubuuza waalidde n'omugasi nnalya noonya waawe emmere olye kakati njiguzeeyo zaleka nkwe example incidents ogenda kukola otya nagenda nendwala emabegakaawo nebayo eyankubira nagamba ne oli otya koze okubya essenyiga nnuma omusujja gunnuma ekifuba kingi ogenda kukola otya konze simanyi ulire mbozi
nagamba ofunye ku medication ebituufu nali sinnaba because omanyi ssenyiga nga bwakukwata omungi nga tonnaba nakweyamba kugenda ku clinic or pharmacy or anywhere okubaako kyogula ne mugamba ekituufu sinnaba naye nkyagayalidde wendi but kandabe bwe nnyinza ovaawo kusala nnyo kalubiriza bantu kandabe bwe ngenda ovaawo ngene nonyawawo clinic ekuyokumpyo kyabagamba oluvannyuma nakakankwalwa n'eddagala erikola kandikuweereze naliweereza mu WhatsApp era nakafaananyi nkalina nakaweza nga lyanguya kati neŋŋamba mu mutima ebituufu kyova olaba ebintu ebimu waliwo weeyagalira olabe keya y'omuntu omuntu afaayo nti mu bintu ebyo ebitonotono omuntu mweyagalira okuzuulira kyosobola okukola kogamba njagala nnyo omuntu annimba naye nga waliwo omuntu akulimba ng'alaga nti afaayo wadde nga taafuleeyo kubeera kugezesa nga nagamba nandibadde nkutumiza owa boda naye bwendi nga siyinza kumufuna ebintu bwe bityo olaga okufaayo nina kyo sensi kyotegeeza waliwo okulimba ekwetagisa mu bintu binenkankuweereze nkugambye ne wendi siyinza kufuna ngeri yokwetaaza otegeera ekintu ekyo kati abantu bano wetutegeeza keya tugirabira mu buntu obutonotono waliwo ebintu ate abantu bibaregardinga nga keya kati mukwano gwange ejuzi yadda ngamba nti fane this guy bamumenya omutima naye manyi yaguba naye simanyi kyaddeko gada omanyi bano abantu nga aweereza breakfast mu budde lunch mu budde esapa mu budde byonna era wadde mboluso mugamba lunch ngisasudde wali ne uba ne bagiweereza nagenda nakola ki nagenda nalyawo emmere nadda kati namaliriza naweereza obumuli kati ate oliye byamusanyusa ng'omuwala abana abaagala Snapchat abaagala okwemulisa my boo brought me this who does this ebyo weebitu kati oluvannyuma ne mugamba naye kale tudde mazima gayi bw'abalekeddawo kati obikola because I think emana nafunayo muntu manyi nga wabalekeddawo bikola afunye bwabikolera wabalekeddawo bikola kambuuze badde bakuweerezanga langi ngoli kyabuuza nti mu ssente mu kintu oluusi abadde aweezeza langi laga nti genda ebiri za kino genda nemuga kakati kye kisinza okkuluma nti abadde akwagala nnyo oba byabadde akolera nangamba ekituufu byadde akola I miss what he has been doing for me ne mugamba singa tubijjawo osigala owulira okyamwagala nambadde mwagadde konze singa tujjawo biri love weeri ne mbutuufu ate kakati combination yonna njeetaaga kati n'omanya nti oyo abadde yeetaaga oli kufaayo okwabandakola kati eri ababyagala mwebyo katunonyoa tunabagira kansoke nkatereeze waliwo abangi abalowooza keya kuyesize ssente nyingi saagala abantu byetwogera oluusi babitwale nti naye keya ssente zibeeramu era mu butuufu wandikyagadde okulaba omuntu akuwa naye waliwo obuntu obulala obuyinza okulaga nti omuntu afuddeyo enkuba etonnya okitegeera omuntu oba mu actual incidents enyangwe muri mu nyumba wali baddeko ba mu kitchen oli mu kufumba nga aliwo munali omusajja ali ku TV ali mu diro nolaga nti obofunye injury obofunye kizibu oba nolekana nenga omuntu awulidde nabuza oli bulungi nedda kale nenga bwe butono obwo butandika nti bwoba olidde nga aliwo ebigalangatanye mu vayo wolu abantu bangi abafuna n'ebizibu oli nasera nagwa mu bathroom musajja n'atafa nayo n'amaliriza kyabadde amaliriza then nagira kyembadde njawo okwongereza ku kiri ekya Diana kyayogeddeko ekyoyo mukwano go naye mikwano gireka giweddeyo tandisa okwegeya giweddeyo beninaanye bakimanye bimuli si entertaining daya wegeya kati kyembadde nate kati keza twogere ku bimuli Flagalo yogera basajja bangi abaliwo ababeezaawo abaana ab'obuwala maybe basasula oba tuition oba rent and all that nga bambi omusajja tebamwagala nti mulungi naye because ye yagula emmotoka supplements ez'obulamu ateekamu amafuta asasulira omwana apartment ya $2.5 omwana agenda ku shopping e Dubai ng'ebyo ebimulungi naye nga bwe bivaawo ng'alaba essodde mu maaso n'agamba zaakayo bali bantu ba mirundi ebiri tutunuulire omusajja azirina n'omusajja atazirina
ebyokulabirako ebyomusajja atalina ssente naye ng'afaayo weebiri. Ye musajja agenda okugamba nti yes mukolera mu kifo kyekimu okangeza oba olina gy'okolera era mugamba manyi leero seeka sirinaamu kasente ku ntono z'alina ne bwe guba mutwalo n'akwatako 3 n'akuwa kyanjawulo. Ye muntu amanya nti kale kampitaawo tulinye ffenna taxi eri abantu ab'embeera bwetyo. Ye muntu nti muvuddemu mu taxi oyimiridde ogula ennyaanya he will stand with you somewhere. Oba gambe it's okay bino eba bizitowa kankwatiddeko wano. Kati eriyo omuntu omulala nga musajja oba zirina oba tazirina tali kwata kaveera. Eva omukazi n'ogalanga taneno naye nga tali kuyamba kati ayagala kusookeyo mu maaso eri. Olina ku ekyo omukyala abeera n'omwana sorry Hafi. Osanga omukyala mugano semaduuka bino supermarkets ez'amaanyi eziba zino ezaffe omukyala akutta omwana waliwo omulala gw'alina mu ngalo alina mu strugglinga n'okupushinga akagaali ng'omusajja yali eri alina ku WhatsApp like agenda awuba mpale and you're like man ebintu ebimu abakyala bye tuconsideringa nga tugenda oba ogenda fumbiro oba okuchuzinga partner is abasajja batondebwa nga balina okubeera otuwa security mu mutima gwaffe not because w'amaanyi asobola okukuba era hafe nsanga nga ndi kikazi kinene naye nga kisajja kange kasajja katono mu nature alina okubeera protector. So singa incident singe ebintu ebimu omusajja w'okitwalira nti protectinga is to help you otherwise oba muli mu nnyumba ng'eyo kibola nga abakyala abamu afumbirwa muri reason olumu afumbirwa nga mu nnyumba atyamu sinti n'omusajja w'alina amaanyi oba alina emmundu oba ki but muli afiringa sekiwa nga mulimu omuntu oyo so omusajja waba playing eyo part ya security omusajja amanya nti temwaggaddewo oluggi n'agenda n'aluggala naye omusajja asigala musena naga muyitewo mugende alaba emmese n'alinnya ku mmeeza yangu okuba ekiyenje kati yangu omukazi yakuba ebiyenje yakuba emmese wansi ezirigire yakuba n'obuwundo yakuba bunnabbubi bw'olyawo omukyala oba nkuba etonnya ebikyo omusajja azukka n'agenda n'alaba abaana oba babike oba ki omuli owulira nti musajja mu nnyumba mwali naye buli wabeera nga omukyala bukimu osobola okyekolera obola nga omusajja takyalina kyagasa mu so keya egenda tandikira awo kyenabadde nyawo okugattako ali maaso Diana we yayogeredde nti nga essente zonna nga tezinnajja because eno gye tusookera gye tudeetingira abalenzi baffe abamu bamaliriza babafumbiddwa bafuuse baami baabwe they've developed bonna bonna kyekyandibadde ffenna kye twandyagadde because gye tutandikira lwakuba ebintu bigootaana awo buli omu n'azongamu lulwe naye nga kyetwandyagadde so abafunye chance n'abeera n'oyo omuntu we bavudde from zero omulenzi n'aba bava mu maka magagga kitaawe tamusindikangako kugenda kuwasana kiro z'ettaka amamotoka 10 and all that era buli omu alina entandikwa watandikira now eno keya eno ebiseera ebisi by the way keya abantu bangi bagadde abantu nga teyakira bati baneeyagala teyakiraba nga kijja because teyafuna love at first sight teyamukubiranga simu enjoka ne zimwetokota nafuna goosebumps nagamba oh my god my baby's calling my name mwena baliwo n'abasirisa nange waliwo yanyumiza mbozi ya precious nga byemwami binde bakuba nango omwana mwena n'abasirisa you know amulimu abatabifuna oli relationship ne developers kana okukyogerako ekisajja akyogerako binagane mwana ekyo kigayi simanyi but guy na insistinga kati ye guy nga atalina kyalaba mu muwala omwana omuwala kyatalaba kati because waliwo yo force katonda gye yateekawo naturally na playing a party ng'omusajja n'afaayo senti n'aba agula fera kwa abaana bala tugenda tulowooza nti omukuula twefuula nnyo abagezi kankikuuleewe kinaakowa kinaagenda kyali agamba kyakuula ogenda owulira bakubye embaga baana basatu ng'ekintu kyeyamala n'akitegeera because omusajja insistinga n'amulaba ng'agenda akyuka kati omuwala yatandika okunywa n'agamba sanali simwagala bali bamyandaga nti afaayo ye obeera nga bakuwuubawuubamu kwawo saketi nanti oba omukuba 2 kuba 3 awo ogenda olaba nga bonna bye baakola nga tewaali nga kasasira ate ng'olaba bambi onaagezaako then you develop love for that person ate yo love ogiramu respect such people tomwogerera ku musajja we because tayagala nakudda eri ku kye yamulowoolezanga so care mwabagitwala for granted mwabasajja balowooza nti nze nina ssente sajja bagagga bajunga abaana abawala beeyogeza wano naye kolifuna omusajja alina ssente n'alyoka kujoga kati nawe ngendo sabira omusajja alina ssente nga oyagala okutegeera abakazi kyetutegeeza ne care ssente tuwozezza nayanika muta omusajja alina ssente njagala mufune bulungi oba ekyo mukube mutwale mu break omusajja alina ssente kye tuba tutegeeza ne keya nga tuli bakyala nti njagala keya ssente
lwansonga omusajja alina ssente ebintu by'olina okukola birina kuba mu tuluba lyo omusajja alina ssente tugambe gy'atambulira ajja ku Pearl of Africa bw'oba ojja okulya lanchi lwaki ojja weka okitegeera mpita oba sasulira nange nja kwereeta ngambako nti leero tetugenda sula waka okitegeera ngamba tetugenda sulako waka leero indeetako ku Pearl of Africa nsuleko wano nsulenga nange ndaba kibuga Kampala bwe kyaka amasannyalaze gavako ngamanya kitundu gundi ge gavuddeko ne wali ge gagenze zenga ndi eno njaka okitegeera nkere ku macyange bimuli is just a by the way nga si ye main course nga busonga butono nnyo ngenda okufuluma wali eri nga kisumuzo kya motoka we nga baby sijagadde okyuse endala sente olina ne biruma nga sente balina naye nga teba mulemu nga tunalwanira wano wakati obubbi obutadde ku level ndala Cheggulo kya kalisolise eky'omwaka guno kyakubeera ku Kalanoga Resort Hotel Ebusabara ng'abeera